Kale so show yaffe ekyeyongerayo tugenze mu maaso tubaye tukyafa ku mwana muwala bannanga abalina abaana mbatumiddeko nnyo kuba abaana bano mwana nga akyali muto batanyuma nnyo mu eyo stage anyumira ddala but anyway so olaba Muna you join kati gwe mu kujoininga ogambo yagala kukola content kikaaki wenjoininga actually ebya content sasooka bifaako kati nga njagala nnyo buyimba bwa Remo obwo ngera wengenda nenkolakola mukawo nenyimba yimba olongo kya studyinga olabe eki kye bayitaaga bw'okola bwoti bagenda kureactinga batya bw'okola bwoti bagenda kureactinga batya kozi waliwo video gy'okola n'ogyekolera ne bakusabula ne bakusabula kati osooka n'ostudyinga nasooka ne studyinga awo mpola like 2 months nga nkya studyinga TikTok by the way nga nkolayo obuntu bwange nga ntuulaawo nenyimba nga nyimba bimba bwa Remo obwo nembulaba nembukola with time nemmanya kati kye beetaaga nitandika okikola nenjigo juma nejinga nti leero wenyimbayo kayimba ka love enkya nenzinayo kazina nga nkubya ekikalu oludako nenzinayo kazina nga nyambadde bulungi oso talina buzibu n'amazina yatuuka nanvaako Nagamba Swabie kona dance. Yanva kati akutala abadde nga abiraba. Nga nenfaaniwo. Ndowooza yatuuka n'aneesonyiwa koza tufasi tebyasooka munyumira nga wenna nkugambye. Naye yatuuka actually waabiraba tufunamu katono obutakkaanya. Nangamba TikTok giveeko. Then I was like, nemugamba eno app enzijjako stress. I overmiss my family. Misinga nnyo mwana wange, misinga nnyo family yange. Kati wembeera kuno smilinga edinga app nga sikyabalowoozaako nnyo. Then nangamba okay wekibanga kiri bwekito kale nkulesse era nandeka. Era amazina gange nga tagafaako actually nga bimusesa waliwo namusanga aseka nga kasawundi nkawulira nakakoze nakubye ekikalu bulungi ekya uniform nkikubye eno wenti ali kulya alaba naseka nantunulako bwati nadda ku simu naseka neneeyongerayo. Bani ba TikTokers bogamba nti I can't miss adde nange nga sirabye kuono na nyumira kale nga basatu. I can't miss adenga sirabye ku. Actually I can't miss adenga sigezeko ku page ya Mr. Stubborn. Mr. Stubborn. I can't miss a day without going on on Dr. Rachel's page. Okusatiani actually bangi ala nagala kumpalanya abantu adde manye okusatu ogenda gamba I can't miss adenga sigenze ku wa Sefco. Sefco ala ntonvumya musajja Okay. Anyway, but let's talk about it. Lwaki mutya Sefco? Sefco tetumutya actually tetumutya naye omuntu omuwa buli respect. Kyo kimu kiringa n'Abawarabu tetubatya ne just tubawa respect because they are our bosses. Kati Sefco tetumutya. Just kati Sefco yesterday. Mumwaka distance. Sefco stage gyali mutalina kyafiira. Sefco ajja kugamba ekigambo ekinene bwe bati. Gwe gwakigambye oyina family, oyina omwana, oyina omwami, oyina maama agenda okeera ku makyala be nga batadde ekifaananyi ky'emabega akugamba ebigambo ebinene bwe bati. Ate ye bw'abyogera naye kati alina kyafiira kozi babeera nabo ndowooza baakimanyiira. Kati okwewala ebyo nze okwewala okunkola bwe batyo. I distance myself from him. Nemwewala tetumutya nze I personally simutya naye more respect mu ngeri ye gy'alimu. Nabaddawo nga nkunoonya ne baŋŋamba ne nnoonya ne ŋŋamba Muna n'alemererwa ne ŋŋamba kati wano gwe nnina okunoonya kali ddala owange Phoebe era Phoebe ye yampadde I don't know how Phoebe got your number but Phoebe ye yampadde ennamba yo. Then I contacted you naye kati bwe mubeera eyo Alan Cruz bamwogerako ki? Alan Cruz bamwogera mu group. Bade sina group nze. Bade sina group. Naye nga Alan Cruz bamwogerako bagamba Alan Cruz agala abakadaama. Not love naye abasembeza kumpi like natuwa platform netusobola okunyumyako n'abantu abatukola ki oba bafans baffe netusobola okubazaamu ate kuki kumaanyi naye nga bamwagala
kubera nabe nalaba abayomba nga tobaleese nga kiraga badde baagala nnyo obatuuzeko wano wentudde naye nga bayomba nga bagamba kibayisa bubi ala nakyaza aba celebrities bokka akyaza abalina big following kati fe with few following kyasobola kutikyaza ekyo nekiraga nti they are yearning for what to be here at least nange wentuddeko olwaleero kakati gwe wakomyewo following okutiktok ogina obulamu oyagala butandikirawa obulamu oyagala kuddayo oyagala tandika bulamu bwe kiki oyagala obulamu actually ngenza okuba ku kyeyo nga nina program zange ng'omuntu ekyeyo mbadde njagala nsooke nkiwummuleko kubanga nakyo kimenya emirimu gye tukola mingi gikoya ate bulamu bayinza okuba nga tebakuvuma naye nga bakutochalinga like physically emotionally kyeki aposo wange ali wali ngenda kuba nkwetaaga mulindako vaawo aposo nje ntera Renik Jemima wano okumpi wano nina surprise yange gye njagala okuwa omugenyi wange wano mugambe mwagala wano kale so wadde okyeyongerayo kye tugenda okuba nga tukola kati kyengenda okukola nga nze mbadde njagala ntryingireko ewaka ndabe webitambula nga njagala kukola aka business kange nina friend wange wetoyina wetwagata ideas wetugenda okukola business yaffe kale twakola research business y'engoye zino ez'abaami twagala kwambaza baami si masuuti bano abaliko abavubuka b'omulembe boutique nga gye twagala okukola okubeeramu twagala tubeere nga tusuubuza nga tutunda ne kamu nate tugezeeko mpolampola tulabe mukama ayinza okituweramu nate omukisa yakomawo yeyansooka okudda then nange nenkomawo tetunaba kitandika tukyawumuddemukko kuba obukoowu bungi tukyawumuzzaamu ku mibiri ku bwongo then like I think next week tuyinza okitandikako capital ye mwabalabalamu awo nga kiyinza okugweramu serenga mmeka twabalabalamu kale ng'obukadde 10 tutandika era netukwata akasente kaffe netugamba tukagulemu poloti aka bizinensi ebizinesi temwagala gitandikira mu kupangisa kati batugambako manyi abasooka okujjako ku kyeyo ne batugamba bw'ojja sente zino direct ku kyeyo n'ozituusiza mu business ziine like business eno eyinza obutawangaala ne batugamba sente zino zimanyi ziba n'ebisiraani embu kati for us obutabeera ba victim ne tugamba no kati sisi kasooke tuziinvestinge mu kintu oba mu poloting omwo then tujja kuzitunda eyo poloti tujjemu akasente kaffe tumanye tetukajje ku kyeyo tukajje mu ttaka then tukole ka business kaffe era ne tugula ka poloti kaffe tukagula eyo buwambo kale eyo buwambo gye twakagula era bwe tukatunda tukwata bukwasi mulidi gwaffe nga tugenda mu bintu byaffe cause research tugirina abagenda tuyambako webali but tukole mpola nate tulabe nga tutetenkanyizaako ewaka inshallah mukama ejja tusaasira gwe ng'omuntu ki kye weeyongeddeko okuva lwe wagenda ku kyeyo ng'oggyeko business gye mugenda okukola okuva lwe nagenda ku kyeyo actually nkoze ebintu nagulire mama wange poloti nali nina waliwo ennyumba yaffe n'omwami wange twali tetunnamala bulungi kuzimba ne tugifinishinga gyeri era mwasuze mu nnyumba kutidde ggwe twasuze mu nnyumba yaffe tubeera mu nnyumba yaffe actually cause yaggwa era mwetwebeerera nensitulawoko ne zirentals zange 2 tezinnaggwa nensitulawo ne rentals zange awo njazimaliriza mpolampola inshallah omulala wagambira lwaki bannange Swabie tazzeeyo najjayo ssente getyo gita lwaki Fabi tajje najjayo ssente bannaye lwaki tazze najjayo ssente lwaki tazzeeyo najjayo ssente n'amaliriza kati sirina nnyo kinteeka ku pressure nti this oba nti kuboza abamu balina bambi obuvunaanyizibwa bungi ng'alina obuvunaanyizibwa bungi akubamu pulaani okudda ewaka tebigenda mumaliza na ending up ng'azzeeyo naye kati nze bwe mbanga ka bizinesi kaffe ke tutaddewo nga kakola mukama natuyamba ne kakwatayo mba nsobola okufinishinga my rentals cause ziri ku beam just mba nzisereka nakuzigala nakuzikuba plaster basi
Baby wamwebazizza okwekuumira. Namwebazizza. Namwebazizza okuneekuumira. Wamuleeteddeyo kaki baby? Namwereetedde. Ebyo bye namuleetedde tubireke. Wamukubye kaamaki awo kuba nalabye haga nywereddemu nnyo bwoti wamugambye ekisolo. Nkogere nga kaama. Namugambye wabala okuneekuumira mukwano. Nokaaba. Actually yangamba don't cry, mommy don't cry. Yeah. Nanga tokaaba era saakaaba yangano. Yakono nako airport. Yanno nako airport with my daughter, with my friend. Okumusambika. Nakomosa natuke no sawa zaali 12. Ez'olweggulo cause twasimbula Saudi saawa emu ey'okumakya. By saawa 4 twetuuse Dubai. By saawa 7 ne tuva Dubai ne tujja Uganda. We traveled for 6 hours. Paka Uganda. Uganda anga wala. Nga tetutuuka. Nga panjaga tukalaba kumwa nange. Nga naye ennyonyi tetuuka. Oyina talanta yonna gye wandyagadde okubuildingirako? Talanta. Actually, I would like. Njagala nnyo okuyimba. Actually, not presenting. TV presenter, but. I don't know if God makes her way, who am I to refuse? Nina akayimba bw'okubye emboozi eyo yonna oyina big dreams, oyina ebirooto ebinene, oyina you ambitious, yeah. Naye ebyo nera ne byoyiseemu. Nina akayimba kenjagala omwana akuyimbire. Akayimbire nga kano bakayimbira Swabie. Katwala omwana muwala bamita Renik Jemima. Aliwo akayimba kenjagala akuyimbire. Renik, jangu njagala akuyimbira akayimba ak'ekirooto. Waliwo ogambira nina ekirooto. Teekawo Swabie ayina ekirooto. Swabie oyina ekirooto. Okitegedde? Yeah. Kasoko Mugambe, Swabie, I'm dedicating this song to you. Welcome back. Swabie and Swabie, I'm welcoming this. Yes, you're coming, huh? I'm welcoming you back from Chiumba. Why Chiumba? Thank you, darling. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Wow. Okay. Now dedicate that song to her. I got a dream like no any other dreams. I did a chiratan. Sifachiratan, chalmanashta. Sabayina chirata. Dream like no any other dream. Tasulanga chiratacho. Achachiratan, chalmanashta kilila. Dreamers like you and I never give up. The look for opportunity in your problem to make dreams a reality. Yeah. I will never give up. I will always rise up one step to another. I know I'm better sound. I got a dream like no any other dream. I natural touching. A natural Swabie natural. A dream like no any other dream. Tasulanga chilatacha. Okay. Bamwise Renik Jemima. Lwaki njagadde nkwaka akayimba? Because oyina ebigambo by'oŋŋambye nga you have a big dream nekyaliwo. Kyovula baŋŋambye nga waali ne mugamba nti no. Mumpeera akayimba ka dream. Yeah. Before nga tetunna nga sinnakusiibula njagala abantu bakubiremu akayimba kewayimbye ne Vixen, yeah. Akayimba kafe abantu balabanga mbagamba ku show yaffe gye kulimba lwaffe tugenda okukola ne Vixen, yeah. So njagala abantu bayimbiremu. Njagala mumpe close up
ya Renik ayimba akayimba mujjukira nabaleta story nembagamba Levixon yatutegeeza n'agamba nti ali ready and very ready okubanga atagenda kuyimba ne mwana muwala. So luyimba lwaggwa, audio yaggwa and video tugenda kuba tugenda ali waziga tubere nga tugirabako. Mwabafulenga ku Facebook nja kuba ngipostinga, YouTube wonna nja kuba ngipostinga ali tukigisa ekintu kino tukiteeke ku level endala. Okay, so now tell the audience nti ono oluyimba lwogenda obbazanyira. It's me and Levixon, then Mwebaza ne Levixon olyoka otandike. Nolimba lwengenda obbakubira nalimba ne Levixon baluyita We Lift Him High. Kama bawe mukusanga muwuliriza. Amen. Oh la la la, oh la la la, Lord, we lift Him high, yeah. Oh la la la, oh la la la, Lord, we lift Him high, yeah. Akugamba, come the way you are, come the way you are. As the toilet go, yeah. Wow, thank you so much, Renik. Webali nyo by the dalam. I want you to be high. I want you to go high. I want you to be high there. I want you to be on top, yeah? Yes. But be with discipline. Soka. Yeah. I'm disciplined. Then tova kusoma. Asobola. Good. Kale. Kati basibulo. Manyaka ibaka nkensi ngo kwagala. Okamanyi? Yeah. Kayimba chi? Kuba. Soko kana. Mwebaza. Gulumeza kwe omuranyi wange watalimbuza mukama zenandibaddewa otula munze Kakube. Tukakube. Kakube. Sizagwe mukama manebange Gulumeza gwe omuranyi wange botalimbuza mukama zenandibaddewa otula munze chimanyi nofanguza. Kale. Okay. So shiafe njagala okubeera nga ate tutuuka mukujiwumbawumba. Swabie, nkwada akayimba because oŋŋambye oyagala okuba omuyimbi, oyagala okukola ebintu ebyenjawulo, oli mulwanyi, you have a dream. Nenkuwa akayimba. Presenter. Hey, Swabie yagala wa presenter. Ngokola program ki? Yonna. Oya kiravulavu. Oya ki. Yonna. Kati kwata bera presenter nga gwagenda okuinterview nga Alan Cruz. Nga ngeze ngenda okuinterview nga Alan Cruz. Soko yogere n'abantu. Bawuli abalabi baffe abalungi tubatumiddeko nnyo tubagala nnyo nate gwe muntu gwe tukyaziza olunaku olwaleero tuline Alan Cruz era nga agenda okuba nga atubuuzaako. Hello. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. You would like to? Okay. Shiafe njagala okuba nga ate njikumereza olunaku olwaleero nti Swabie addeyo ewaka awe time eri muwala with a beautiful daughter. Ne njagala okubeera nga tinebaza owebale nnyo muganda wange Junior okubeerako kamera bulungi Junior tusamuza bulungi nnyo. Then nammwe abatufollowinga abatwagala ennyo mwebale ddala. Nali njagala nozannya ku Mama Brighton. Mama Brighton. I will. Osobola ozannya? I can. Okay, kale. But thank you so much for coming. Your last words ugende eri banna abakyaliyo obagumye ti ekintu kijja kuggwa. Kale kannekwatira omuzindalo. Since I want to be a presenter, allow me to kyekolere nkyekwatiremu. Bannange ba house managers mwenna oba nga we tugamba nti bakadaama. Ba house managers mwenna
obanga bwe batuyita nti nno bakadaama nga nange sajjeemu cause I'm what I am today because of that job. I am what I am today because of omulimu ogwaki ogw'obwakadaama. Kakati mikwano mbadde njagala mbaweeyo ekigambo kimu. Bangi nabalabye mwakabye nga ngenze ne mukaaba ne mwanso byotolekeddaani. Mikwano njagala okubagumya nti olunaku lumu namwe mugenda kumalako. Olunaku lumu lugenda kushanga nawe omazeeko contract yo nga okomyewo nate waka omitinge ku family yo omitinge ku bagarabo. Kyobokola togwa musuubi. Ebikunyega byonna gw'olina okukaabira ye Mukama Katonda kubanga zo challenges nyingi tuzisanga naye wekwase Mukama Katonda ate okole nnyo osobole okutuukiriza ebirooto byo oba ebisonga lwaki wagenda mu nnyumba awo w'oli. Kola n'amaanyi ssente temuzidiibuuda osobole okutuukiriza ebirooto byo ate oleme okwongeramu olw'okubanga bye wayagala oba bye wali planning okukola tobikoze. Yongeramu olw'ekyo nti owulira oyagala naye totogamba nti bana ebyo nayagala okukola ate sibikoze ssente bulijjo nzikolamu bino na bino na bino leka oyongeremu olw'okubanga wakikola naye nga tekitokimaliriza wabula toyongeramu olw'okuba nti nno nakola bino ate nenkola bino mukitegedde mikwano naye nga mwekwase Mukama Katonda Swabie abaagala nnyo mwenna era mbasabira mujja kumalako one time wende namwe mugenda kubeera bawanguzi mukitegedde ekyo namwe tubayimbire zi congratulations naye nga mujja kumalako mbagala nnyo Mukama abankuumire iye kale Allen Cruz is my name. Cruz exclusive kwobadde tubadde ne Swabie kansuubire akunyumidde. You can follow her on TikTok Swabie, Facebook too. Facebook sijiriiko nnyo naye nga gyeri nzirina actually nzire naye sizikozesa singa kwera ku TikTok, WhatsApp, Facebook mbeerayo katono naye nga Facebook I use Swabie, TikTok I use Swabie too, ku Facebook, ku Instagram yonna nkozesa Swabie mpazi ku Facebook nkozesa Swabie wa Bobby. Yeah. Kale, thank you so much for viewing the show and n'okweyongera maaso n'okugenda maaso n'okubanga olaba. Kale, ensonga esinga obukulu mu nsi muno kwe kubanga abantu b'olabinga nabo shoulders bali mu mbeera ki. So, ebiseera ebisinga mbagamba nti bangi muba mwagala okujja naye oluusi enjogera n'abantu b'olabinga nabo shoulders okuntuukako bakulebesa. Bangi bagamba tomuwa togendayo bagala views bagala kinaye gwe ng'omuntu manya kiki oyagala where do you want to go bantu kibo oyagala okubeeramu so ojja tuuka ng'olina endowooza eri positive but otherwise mwenna abazze ku show all the tiktokers Muna, Scott, Swabie, Rahim and of course Amito many of you guys abazze nga muva from TikTok ne muwaayo obudde ne mujja ne tunyumyamu mbeyanza mwebale nnyo mwebale ddala mwebale ogw'omutima go high and of course muganda wange Derek yaŋŋambye nti wajjire Kampala naye essaawa yonna atonya ku Cruise exclusive tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga tunyumyamu otherwise njagala okubeera nga temba sibira no lunaku lwaleero musibe bulungi mweraba.